kakati olwalero baba batugobaganya nga baze kulima ttaka ffe tugenda kuddawa twagala bwenkanya gavumenti nga bwe yagula ettaka gavumenti following ekintu kino bano be bawe ettaka okutusasulira tebali kusasula tebali kukola mulimu ogwo wabula bo basindika busindisi tractor zitulime balage nti batusasula bo bagamba batusasula tetusasula nga wadde 10. Nze mbasabe temusungula tetukkiriza tractor kuddawa tusaba tractor esooka efune gyekola ki edda epakinge kakati bwe pakinga tuyite tuwulirize tuwulira njagala twogere ne bana abatrakita bazeeyo tuwulira bannaye wemala okuzaayo tractor nze kyensoose okubasaba tukakkane bano bazeeyo tractor ngenda yita chairman LC5 n'RDC tuwulirize wemugamba sibayita mubamumala mwaka tubayite wano n'abataka babeerewo ffenna tukkanye ku nsonga etya bye mwagala be tujja okussa mu ki kola nange kennyini gwe mulaba ng'omusiru nga chairman w'ekyalo munyinyonyoleko nga muleta tractor ku kyalo saategedde Jerry nasituka n'aleeta okwetonda kwe n'aga nti kituufu chairman twakugambye tusonyiwe tuyingira mu lukiiko obutereevu nga tusonyiwe okusonyiwagana ne baleeta ensonga zaabwe nga zigamba nti ettaka lino baligula 28 era mbu Nakibondwe tekwali bantu ne muddamu ne njogera ku njogera yange ne mbaga nti ettaka lino weriba lyagulwa Nakibondwe alina abantu be yalowooza nti asasudde ne batakola ki batasasula balina abaana baabwe balina n'emikwano gyabwe n'ebizibu byabwe ebyenjawulo tuwuta mu bidiko naye nga agikulembera ye Gerard epai naye nga kubala kugamba bidiko tetumanyi bidiko Gerard epai yasindika abantu wano okujja okutusenda ekigambo kimu awatali sente tetuva ku bibanja kyekigambo oba omuntu afwe wentudde n'akamalo emyaka 25 nga bwondaba ku myaka gyange gino bwe banaanimira akantu kentuddeko n'abaana bange ntandika okubonaabonera muzigo ye sente zipangisa nazijjawa nkubira omulanga okuva ku LC3 LC1 LC3 LC5 MP waffe migade temutuyambye oli ku bibanja byaffe bye bali kwagala okulima kati ebibanja byaffe bagala birima naye nga tebatuwadde sente fe twagala sente kati situwira wano ne batuwa fe tuli betefutefu ovaayo lala bagenda komyawo tulakita era tugamba nti nabadde mu kuziika gegamu ago gabi galugube gali kutwala ekibanja tugenda gatemera twagala kwokya tulakita era zikomewo wano tugenda zooja batusibe tufwe tufiririre gwanga omusayi gwaffe kwa mulugunya twagula abantu waffe bebayita abataka batusenza ne tusasula sente zaffe kati bali tugamba ngu twesenza omuntu nibwa mukumisa ekintu kale batusasule ffe tugende tudde waffe ebisoga tetwagala kulemera ku bibanja byabwe batusasule ffe tugende nga tukimanyi nti batuwadde sente tuddeyo ffe kyetwagala nga abantu abatuuze b'ebulima b'ebuggulu ebukaayo kyetwagala abasajja abamu batuddukako tulina embuto batulekera embuto tetulina buyambi n'abaana tuweerera ettaka lyerivaamu sukulu fees lyerivaamu obuyambi waka abaana kulwala naffe okulwala obuzibu buli buti maze ebuggulu ku itaka lya Looziyo emyaka 3 gati naida n'omwana nga mutongo oyo wa myezi 3 giti nkairikirega ebuggulu n'omwami wuno anamba aye bwabona batubala ati babo tulakita yiyo tukalifuna ku kasente bwaire babo bwagwa pressure bakutwala ku kitanda bana kulima akatufunie kasente baba nganzo omusada yanumuka kuira emyaka guti 3 siraji ndi kulimba 3 gati ndio ndi kubona n'abaana bane mu okusomesa